Tale Edward Chairperson Yoteya Uganda. Embeera eriwo yakubuuza ansa era n'okusaba omukulembeze ansa. Omukulembeze tumuwe ekitiibwa era tukkiriza nti nno ye President w'eggwanga. Ne President twamusaba ng'ennaku z'omwezi 7 atuyambe atuddemu ku ebyo bye twamunnyonnyolako ku nsonga ssemasonga ze tumanye nnya. Omuli ensonga y'okuba nti akwata IFRIS n'agizza mu mafakitole ne ku main entry ku container. Ne tusaba omukulembeze nti akkirize akwate ba investors bano abakola amaduuka badde mu mafakitole. Ne tusaba ebitundu 25 ebya import duty oba ezo sente omusolo ogusalibwa ku ebyo ebintu ebiva ebweru w'eggwanga. Twenkanenkane ne East Africa naye batusaba ebitundu 35 bye tulaba nti tebituukiridde na mutindo nagwa East Africa nga import duty. Ne tugamba nti okupima engoye mu kiro kintu kinene nnyo, tosobola pima ngoye nga nnyama. Awo nno ne tusaba President kweza ensonga ze twamugamba nti asike IFRIS ku nsonga ya VAT naddala. VAT amukwata ali ku million 15 ng'omutemwa aguteeke ku million 10 agutwale mpaka ku billion 1.5 n'ezigwamu. Kakati tulina obuzibu. Ti President yatugamba tusinkana nga 2 twamulabanga musamu akomawo. President tanadda. Naddamu n'agamba nti atusinkana 3 President kafuuse kagendere. Naffe be tukulembera batufuukidde ekizibu. Kyova olaba buli muntu atandise okwewaggula era akola ekyo kyasaanidde okukola mu bulumi bw'alina. Olaba abamu baggaddewo leero bagenze mu matikira ga Ssaabasajja, tubeebaza era naffe gye tugenda. Tugambira ddala nti n'abo abasigadde enkya lwe tutandika okulagira ddala obutali bumativu. Awulidde tegeeza munno ne munno ategeeza omulala. Luno lwoya lwa mu nnyindo era saagala musigalire eyo nga mugamba nti nno bijja kukyuka nga tetulaze embeera. Era tugamba okutandika n'enkya buli muntu gy'ali alage embeera nti si mumativu. Asobola okukwata firimbi bwe ziwera 5 gikwate. Asobola okukuba eŋŋombe gikube. Tubikubira eddakiika 5 okulaga nti tetuli bamativu. Buli yonna gy'oli mpiseeko ekatwe, mpiseeko luddawa, abamu babadde tebannaba kuwulira bulumi buno. Ne bujja kubanga yo IFRIS tesonyiwa, temanyi munaku, temanyi mwavu, temanyi ani, yejja kusaba ekyo kyerina okusaba. Kasita obanga otunda emitwalo 41 eyo business eba eri qualified ogenda kuki ku IFRIS ne bw'oba otunda paani. Tugamba ti ebyo byonna tubisabye omukulembeze atuddemu ansa, oba ayitira ku TV oba ku radio oba ku yatuwe ansa. Kyetusaba ng'abasuubuzi tuddeyo tusuubule kubanga amazima gali nti tetukyasuubula kubanga tetumanyi kiddako. Already nawadde tuli mu financial y'empya bino ebintu tubimazeeko emyaka 4 twaddamu okubiddamu mu mwezi ogw'omwenda 2023. Kati omuntu bw'aba akyabisaagiramu obusungu bungi obuli mu bantu. President tusuubira gwayina ansa. Parliament etukolera amateeka agatatufevalinga ng'abasuubuzi. Tusaba Parliament ne President akkirize bino ebintu era tebyaliwo, kitegeeza era asobola obbijjawo kubanga tebyaliwo. So President toleetera abantu kwenyiwa kutuuka wano kutandika kukola bintu bitasaanidde ate okuba nti batuvudde mu ngalo nga ffe abakulembeze kubanga kati luno olutalo si lwaffe ng'abakulembeze, olutalo lw'abasuubuzi era buli omu akola ebyo byasaanye okukola ku lulwe. That's why olaba abalala bakyaggaddewo, abalala tebannaba kuggalawo naye nabo bajja. Bintu tubyogera tutandise bwe tuti nawadde tunoonya mmere ya leero n'ekintu ekitaliiko saddaaka tosobola kifunamu. Katukole saddaaka ey'omulundi guno ne bwe tunaamala omwezi nga bwe yatugamba nga mu lockdown nti nnyongeddeyo ennaku wiiki 2 naffe tujja kwongerayo mpaka nga nabo bawulidde nti waliwo obwetaavu. Ababooda tubakoowoola, abatakisi, ab'amaduuka mwenna abatunda emmere tukkirize twerumye tufune obwenkanya kubanga ono alya n'ono alya emmere ewooma. Bamuwadde tebannamanya naye bagenda balaba obubonero bajja kubitegeera mpola mpola. Awo manyi wabeerawo omuntu okwogera nga teyeetunuddemu. Ffe tubawa layisinsi bo ne bafuna kituufu. Neffe abanyigirizibwa tukkiriza nti tufiirwa naye ate kyetulwanira kisinga ekyo kyetuli mu kufiirwa essaawa eno. Ge mazima. Amanya
Amanya yenze Kyagulanyi Sulaiman andi musuubuzi kunabukeera. Tugaddewo amaduuka gaffe lwa nsonga ya influence abamu gye tutannaba kutegeera. Era nga nkubiriza buli muntu yenna agaddewo nti tetugenda kuggulawo maduuka mpaka nga bazze okutunyonnyola influence kyeki, kubanga ffe tukirabanga eky'obubbi. Bo bennyini bananyini influence abagireeta balemwa n'okusasula renti w'ekizimbe bakateeka wali mu kkubo. Mukalaba wali mu kkubo weekali we bakateeka tebaagala kusasula. Nabo bamanyi obulumi bwa ssente. Olaba okeera ku makya n'ogenda mu banka n'ojjayo ssente ne zikulemu okusasula. Naye ate omuntu agenda okutera kumpi seefu endala ku bizinensi yo. Tetugenda kubikkiriza wadde n'omulundi n'ogumu, tetugenda kukkiriza nkola yabu. Ffe tugirabanga enkola ey'obubbi. Kubanga nsasula income tax, nsasula license, nsasula renti wenkolera, kati ate naawe ontekeko obubbi obulala. Ffe bwe tetugenda kubikkiriza. Nsigadde nze Kyagulanyi Sulaiman nkubiriza abasuubuzi bonna muleme kwekkiriranya, baleme kwetiirira. Bino si byakuteekawo olutalo nti batulwanyisa muntu yenna abula tulwanirira mulimu gwaffe. Tetugenda kugoberera mukulembeze yenna atandika kudivertinga abantu. Kubanga twazzeemu bano bakawuukuumya badivertinga abantu. Waliwo ensonga ze batandise okuleetamu, batandise oteekamu Obwakabaka. Obwakabaka tebirina bikwataganya na byabasuubuzi. Giri emikolo giri eri. Nawuliddeyo abasuubuzi abamu abagambye simanyi olunaku lwa leero, simanyi tulinayo matikira g'omutanda, tetukirinaako buzibu, tumujagulizaako, naye bino bya kisuubuzi. Era tebirina bikwataganya wadde abo bagende blackmail zaabwe, ffe tetujja kubyetaaga. Nkubiriza abasuubuzi tetugenda kuggulawo maduuka paka nga batunnyonnyodde obubbi bwe baleese mu bizinensi yaffe, kubanga tebakeerako ku makyattuwa kapito, baagala kolya mu ssente ezaabwe. Nabo bennyini renti yabalemye okusasula. Akakonteyina kaabwe ako oba bakayita kani katoyi kaabwe bakatadde wali mu kkubo, tebasobodde funa kizimbe nti bateeko basasule renti, naye yabalemye batadde mu luguudo wakati. Kati gw'ojja otandika okukolera mu ssente zange. Nkedde ku makya ngenze nsuubudde ebintu, onzibira ddala okubira ddala gye nsuubula ebintu, ne ku seefu yange otandika okunzibirawo, ate ompe n'amateeka ku ssente zange z'otampola. Tetugenda kubikkiriza. Nsigadde nze Kyagulanyi Sulaiman. Kiragera kwakwatako era yena akikola akifakululwe amateeka gajja mukwatako geragira mubewo bizinesi zammwe